mbadde nsaba okole bw'oti ongambye ovudde mu baasi ovuddemu otya ovuddemu otya nnyonnyolamuko engeri gy'ovuddemu kati ondakisa mugambye wali olukoosome gwongambye oti muwesi munagaana okusimu ningamba waayo eyengenda simanyiiyo amanyi yayagala okunjagirira agamba ati nedda siyoyogonyegede naye angambye muteeke mu baasi muno kati nzizaako ebisiminyo ddayo eri emabega otuule ninsekale nintuula era nadamu national parking abalala ne bavaamu wembadde ngezaako nfulumemu nanganirako era ninzirayo ningamba owaayo ambadde ki singa mbemerako niwabaawo omukazi yagambye ati naye kondakita ng'ono omulemerako ngamba oteyagala fuluma naye omulemerako anagamba atuule naye antamye n'ebisimu bye atuule ninzirayo nintuula kati nabye nga wetuli waliwo akabirabira nemugamba nti kondakita njagala kugenda out njagala kweyamba nagaana ninkuba oluugi ningamba banaye ntuze muno neyambire muno kati ababaddeyo nibagamba owaayo omusajja mugulire waki omulemerako kuba mbaddemu omuntu amanyi oluganda nga njogera kati awo namugamba owaayo muvubuka mugulire tomulemerako kati waki omulemerako omwagazi ati agambye yagala genda kufuga ati nenda ono bangambye tafuluma muno mutuusa mu paaka namugamba ati aziza alina omusango ati asimanyi naye bangambye bamuka nimugamba nti owaayi ekyontwala bagenda kumpamba oba togenda kunkigulira kati luno oluzinja lumena agamba oba olumena lumeni nintabukira omwo nintandika n'okaaba n'amaziga abakadde nebagamba omusajja mugulire agende yagenda oba agera okira mukubo muleke afire mukubo naye agandi tagenda atuukire kati gwomuseberako kati olufulumya nakwata jaketi n'agisika nimewununsukako ata awo wabaddewo okwolunga waliwo baasi eziwa emabega kati nimpununsuka nze nineesweggawa n'akasiko yenduwa nenu naye evuddeyo kuba ndityawo nnyo kakati hello wani otegeramu ku luswayiri olutontone n'oluzungu wani otegeramu ku luswayiri n'oluzungu oluswayiri sirumanyi lwogera naye simanyi lwogera n'oluzungu njogeramuko olutontono kakati Nabirye wani kasita baasi ogivuddemu kyekisinga byonna kyembadde njagala nyivuddemu kakati oba ogenda kuyimiriza motoka kisimanyi okuyimiriza emmotoka yonna gy'osobola yiiya nga bw'osobola era ngenda yiiya nga bw'osobola nyimiriza emmotoka yiiya nga bw'osobola oddemu okube ku nnamba yange eno oba ngenda kuddamu kkubire mu dakika nga 2 kale kuyikayo kati tukoze tutya kale tukomyewo bannange tukomyewo tukomyewo volume temudda mugibuuza naye luno olutalo lwa Nabirye tugenda dumegga ekyo nkibagambye luno olutalo gamba munno ateekeyo amaaso n'ebirowoozo kati ekyo nkibagambye gamba munno nze baswa bampita waswa Emmanuel the Beast ekimpisa the Beast ndi kisodde ekimpisa Beast ndi kisodde mukitegedde bulungi nnyo waliwo abadde abuuzaamu live ekwatagana ku ki
tuli ku nsonga za muntu kuyingizibwa Kenya ng'akukusibwa. Abakuba amasimu g'omugakuba mwagala kuwuliziganya naffe oba mbazzeko twongere okunyumyamu wangi ndoza kanjira mbazzaako kikulu bampadde smartphone simaba bampadde iPhone naye omanyi simanyi gikozesa bulungi ekyalo kinsombowa ate wase Emmanuel juzi nagenda kuba ndolu mu nnyonyi bane temungamba nti nseka nga tuli mu nsonga za serious naye gwe kyobamanya tugenda kuzimegga eso konzirire muko ogambye otya mukama wange ogambye nina mukatini ogambye otya nkubuzo oli sefu neba simwala ali sefu weni sina kyakola abayita agulu bate bakulaba ntebandaba kakati kuuma essimu ng'eriko omuliro saawa nga 12 awo nkakasa obudde bujja kwabukedde bulungi tujja kwa tulaba ekiddako essimu gikuume kale omulasita ali mumuwala ensi eno zajja adeebaka mu nnyumba kale netukomyewo someone reported our life where pretty soon tulina okunula embuzi yaffe abaana bano tugikomyawo baaba mwe mugiyise bwe gutyo nze si bwe njiyise tujja kugikomyawo nga mugiyise abaana bano kale buli kimu kijja kubeera very safe and fine munzikirize bane mpumuze ku kiwanga sawa ziri 9 obudde bugenze nnyo naye nga just njagala kuva ku live ndabikene neteekateeka n'okulabika nti tusevinga omwana omukulu ono nabye tugenda mukomyawo agenda kuba bulungi nkakasa munzikirizeemu tujja kumukomyawo ekyo kyenkakasa kale kambate musule bulungi ndowooza mulaba mutya kuba mukyaliko bangi abantu 192 naye njagala tupowemukko katono ndi exhausted mwana ndi very exhausted kuva oba sawa 5 tuli ku live paka kati sawa 4 namba and very very exhausted munzikirize nange mpowemu munzikirize mpowemu ebyaddala no Riyadh the guy is going to be safe kyekisobola bagamba Nabirye agenda kuba safe mu byaddala ajja kuba safe Nabirye agenda kuba safe tukikanyizaako munzikirize nebakeko nga bengoberere ebiddako wano kale katukwatagane nabona munuma nkooyi simu yaffe weddeko endala omuliro ate kuno kwalina okuba kale ajja mumanyi agenda beera safe giggalewo live banaye munzikirize tuggalewo buli kimu tukikoze ogwaffe tukoze the guy is going to be safe ebyo ze mbibagambye akasimu ku 0754 904 911 tukyagenda maaso n'okuwuliziganya program ekutuusibwako Beaver Organic Access Building Lubaga Road omusawo omukugu omutendeke Dr. Beaver oli otya kansubira oli bulungi genda yakujjanjaba ebintu bitambule nawe baagala ogenda ebweru ongoonako waliwo akuba akasimu katumubuzeeko hello
Mwebale. Kale nyabo jebale. Mwani chege kwanze bileni. Okubide chegegwa? Yeah. Oli otya bojo? Kulunga lyota. Abatoro bali bata? Balonge. Okay. Nenga bali tuweereza embozi ya Nabirye njiraba. Nenga kituufu omanyi oyo wayiwayi kati mu mbozi ya wayiwayi nate yagamba bamutwala kumuwumuzaako balyoke bamutwala America kati ono byayogera mbazira nga tebikwataga. Kubanga byawukanira ddala. Kubanga era abadde bagenda muwumuzaako e Nairobi bamale bamugyawo bamwongereyo. Tolidde omusajja ng'agamba nti ayirika katale k'amaanyi. Anti akola emirimu ebiri. Okitegedde? Gye giri bwagitunnyonnyoleko emirimu ebiri gy'akola. Bw'atuuka akola atya? Asavinga bonna. Asavinga abakyala n'abaami? Adaki, ondabira ab'ekigegwa. Kale mukwana. Amina. Aziro 75 nya kanji bakeze. Gwamanyi n'ennamba yo. 075 nya 90 nya 90. Osoyisa kwa WhatsApp call ntonyumyamu kwa direct call ona woli. Nyisobola kubanga ebitu binyumyamu kompola mpola. Adija nkutumidde. Nze nabagamba ndi beast. Golozo kuyita beast kyakusaaga. Kotya ngo omusajja abeera munyonyi n'asamirya bw'ati nga bena badde. Kuyaba tasaaga. Adage. Nabirye tumuza Kampala muteekemu essaala. Waliwo akubye alabika avudde mu America katumukwate. Nkulamusiza. Ema. Wanjisebo. Kale jebaleko. This is Graham. Soko jeko feedback ya nkulira mu live posing TV katono tuliziganye. On Graham for US. Graham kutegedde sebo oli utya. Okay. Nemba de nkusaba muting TV yo. Sorry. Okay. From Valentesa. Yes sir. That white guy, is it white? Why? It sounds to be fake again. He sounds to be what? Fake. Okay. Kubanga omuntu omanyi ekizibu ekiri ku muntu ate ne kunasala n'omukukusa. Mpulira. It sounds like over byaboda abita it's just nothing. You just do whatever you want and you go through the border. Kuba mwana ngejaisa ku bode badde mpewevu nnyo. Because the thing is that guy is not have trouble coming back. Like it or not. He's going to have trouble. Yes. Border is border. Yep. If not, there will be questions and you find out so many people be involved in that thing. So crossing the border without papers is so important. It's very difficult. It is difficult. Does it require me to go to the border? Sorry, what? Does it require me to go to the border? I think you may have to, because a border is yeah, because I'm also seeing trouble. They are not going to question him on how he entered Kenya. Yes, coming back. That's a very big trouble. I'm seeing a trouble ahead of us, by the way. Kubanga, I know signing. Yes. For immigration. Yes. But he did sign. Taina visa. Kubanga, he had to sign out. Yes. Taina visa, taina passport, taina ID, nothing. ID alabika ajina. Naye taina record. Chechikulu kyabena taina record ku immigration. Like, ali munsi illegally. That's what I know now. So that's a deportation. Baiza no mukwata. I'm telling you, border, there's no mercy. Which means that teyitaga kutuuka ku border yekka.
era yetaaga omuntu nga mukali ng'ali kumpi naye ate singa if he has your numbers he can call you or she can call you. You need someone to communicate. That person will be able to talk to the border guys. Yes, and that person has to be around. Oh, by the time he crosses to come back, that person has to be there. To be around. I'm getting you. Because it's not easy. He can't be by himself. Yeah. Or herself. So biwanvuye wekitegeeza nti kati nyina okugirinnya nva e Kampala ngende Kenya nzejeyo omwana oyo. Biwanvuye. And that white guy. Anyways. Omusadde okuva mu bikaado. Omusadde mubi ino. Omusadde okuva mu bikaado. Naye. Senzibu. Wange si byangu. But also that guy too, that or Nabirye too. Why is so desperate? The guy is very desperate, that's the fact. Lwaki yasooka n'abuuza muntwala wa? Bamuwe ekyasatu ekyamangu awo n'asabbalala. Kati alaba ng'essente wade miliyoni yamu is not money. Yeah, of course it's not money depending on omanyi ebintu bino tubirabira mu perception. Kati perception metulabira ebintu. You know, the guy is very, man, obulamu bwa Nabirye buli, oba mugambye ntya. I don't know the word I can use to describe Nabirye's life. Ali totally desperate. Because he doesn't know where he's going. He doesn't know the people he's going to be with. Because he's like... Oh. Let us just pray for him. Yeah. What I'm praying for him is... asobole okuba nga amalako kuba zino ziri ssaawa 8:43. Kale singa ziwera essaawa 12 nga mulamu neweziba 11 it's okay. Kubanga the problem tebamanyi gyali kubanga the thing is from if he used Busia from Busia to Kisumu is about 8 hours. Yes. And if he's going, I don't know if he's going to Nairobi, that's another 8 hours. So, depending on where but me, I'm very sure we are bringing him back. Right? You should give him a lesson. I know he's going to get a lesson from it. And tell Nabirye, whatever, who wants to help him, okay, they should go through That's what I've told them. Because I have been here crying over, asking people to help me. His argument is Nabirye is old enough. Yes. To set for himself. Fine, that's fine. There's no problem with that. But and they hand Nabirye over. Oh, sorry, you hand handling over, then they can start from there. Yeah. On your side, you'll be clean. Kubanga mune currently labada chali mikono gyaffe kyenyiza okugamba cause yes, true. Yeah, tube tunakugusa mbeera biki. I was even hoping to go there this weekend to see them. So you also have something like you're one of the people that is involved. You know, they say one person make a mistake, but that mistake can. Of course, our names are going to be tarnished if the guy is not saved. Involve so many people. Yes. Because of the selfishness of our desires. I'm requesting Esther, Madam Esther, do for me one thing. You send, my friend, let me first talk to Esther. Yes, you just be online. Esther, you send a message on my WhatsApp number. The other one, you know, the 0755 10 56 55, so that I get your contact. On the other number, make sure you send it. I'm going to read it after leaving this live. So my friend, okay. I thank you for the good call. Also, whatever you do, I think
let the mother be involved. Yes. Let me pick someone from Kenya. Someone is calling from Kenya. Hello. Hello. This one is from Bahrain. Hello. Yeah. Bano bana bavako. Okay, katufuna ono. Hello. Kale je baliko. Kankwato we Kenya na kuwa direct call. Hello. Hello. Wanji. Je baliko Emma. Kale je baliko. Okay. Atinze video wano London. Okubide London, yes please. Waliwo omwami akuteeka ateesezza. Agambye nti Nabirye okubeera nga agenze Kenya talina lupapula. Naye bw'abanga alina endagamuntu ekkirizibwa e Kenya okubeerayo oba e-passport. Yes. East Africa yonna. So kati aba talina kyamenye kyonna ne Rwanda asobola okubeerayo ne TZ asobola okubeerayo asaba nga alina e-passport oba endagamuntu. Naye obuzibu bwe buli obumanyi? Omanyi nti omukulu oyo teyayitidde ku immigration? Anti kakati ekizibu ekiriwo asaba nga alina passport. Alina ndagamuntu. Obanga alina endagamuntu. Yes. Asobola okubeera e Kenya. Luli edda nga tukyalina passport yaffe ye Uganda. Awo kiba kisoboka. Naye kati olw'okuba nti no twatta omukago kasoba nga olina endagamuntu. Yes, yes.